gye bayita protest vote sikiwulirako ebbanga limaze mu byobufuzi mu protest gye tubeera gyefe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bwokola ki naye ate bakikola nga syndicate nga baagala Mathias Mpuuga Nsamba ekimutuuseko ngenda kikulaga waggulu awo ngenda kuwa bannayuganda endowooza ze bawadde ku bigambo bya Mathias Mpuuga bye yayogedde ng'alaga tamanyi kye bayita protest vote era mu bigambo bye nga bw'owulidde agambye takiwuliranga nako ye yasooka kukiwulira mu muzannyo gwa mupiira ekigambo protest vote. Ebigambo bino Mathias Mpuuga yabyogedde ng'alinga agezaako okunafuya okukakkanya n'okuvumirira ekigambo protest vote ekibiina ekya National Unity Platform n'abakikulembera. Omusajja ono yasoma era nga musajja munnamateeka ku madaala gonna g'alina n'obuyigirize bwonna bw'alina akugambye tawulirangako ku kigambo protest vote era tamanyi kye kitegeeza. Waliwo enjogera egamba nti abaana mubuulirire era mukuze abazadde mubuulirire abazadde musomese abazadde kati kyenziza okubeera nga nkola. Ngenda kusomesa Mathias Mpuuga era ensonga oba vidiyo eno njagala ogirayikinge ate ogisheyalinge etuuke ku musajja mukulu ono Mathias Mpuuga akugambye tawulirangako ku kigambo protest vote tamanyi kye kitegeeza. Kati guno omukutu bagwita Red Zone TV bampita Sebambulidde Patrick. Njagala kusomesa Mathias Mpuuga ne bakulu banne abagezezaako okulaga nti tebamanyi kye bayita protest vote na kiki kye kitegeeza era nti tebalina we baali bakiwulidde. Mathias Mpuuga musajja yasoma nkugambye ngenda kukulaga akatambi konna ku nkomerero ngenda kukulaga n'abamu ku bannayuganda be boogedde be bariyakitinze ku bigambo bya Mpuuga. Mpuuga ono gwolaba yali musomesa era yasomesa ku kye bayita Uganda Matters High School e Rubaga wakati wa 1998 ne 2003. Mpuuga yaliko director wa Masaka Town Council wakati wa 2022. Ono yaliko managing director wa Libro Consult Limited wakati wa 2024. Mathias Mpuuga yaliko principal and managing director wa Data Mine Technical Business School mu Kampala wakati wa 2003 ne 2011. Yaliko youth chairperson wa Masaka District wakati wa 2011. Yaliko member wa University Council eya university kwe nasomera eya Mutesa the First Royal University ya Kabaka mu mwaka gwa 2010. naye omukulu akugambye tamanyi era tawulirangako ku kigambo protest vote kitegeeza ki. Kakati nzize kumusomesa njagala mu sharing video eno eberenge etuuka ku Mathias Mpuuga ategeere protest vote kyeki era kyali kibaddeko wa muwene kuzi examples abamu ku basajja ab'amaanyi ababadde badikiteeta nga tebagambwako era nga batiibwa abasajja nga bajjiddwa mu buyinza olw'ekigambo obugambo nti protest vote. Omukulu amanyiddwa nga Hussein Mbaraka eyali akulembera eggwanga erya Egypt ojja kuwulira ekyamutwala. Omusajja amanyiddwa nga Omar El Bashir nga bwe twogerera akyali nabega wa mitayimbwa olw'ekyo kye bayita protest vote mu ggwanga erya Sudan. N'ezimu ku example endala z'ogenda okuwulira zenkuleetedde. Waliwo amanyiddwa nga Toda Zevkov ono naye yaggyibwa mu buyinza nga musajja yali tagambwako, musajja yali atiika wabula namungi w'omuntu beeyiwa ku nguudo mu ggwanga eryo lyogenda okutegeera oluvannyuma lw'ekigambo obugambo nti protest vote. Kakati Mathias Mpuuga atakitegeera njagala mukusomeseze naawe abadde takimanyi ng'ogoberera omukutu guno njagala otule ku vidiyo eno otegeere bulungi nnyo protest vote kitegeeza ki. Protest vote kyali kibaddeko wa protest vote baali bategeeza ki oba oli awo abaali balangiridde kye bayita protest vote. Kakati nga sinaba kubanga ntwala Mathias Mpuuga mulekicha njagala nsooke nkuplayingira akatambi konna mu bigambo bye yayogedde ng'agezaako okunafuya then oluvannyuma nzije musomese ate ku nkomerero nja kukuwa reactions z'abamu ku bannayuganda nga nabo boogera ku bigambo ebyo Mathias Mpuuga bye yayogedde. Sooka owulirize ebigambo bye. Yagambye tawulirangako ku kigambo protest vote era ye yakoma kukiraba oba kukiwulira mu muzannyo gwa mupiira. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote sikiwulirako ebbanga limaze mu byobufuzi mu protest gye tubeera gyefe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bwokola ki naye ate bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe nga omupiira gwakoze eki gwawedde. era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kintu nga tebeetegese naye nga bakigenze mukwagala. So njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwamperekeze. Waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto
nga n'engatto zigikola ki olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera mwami Museveni mu bugenderevu. Naye mu busajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye nga abantu tebawulira tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera ng'abantu badde bakulemberamu okusugugula Museveni basazeewo okugola kooti kumwerekera. Ako ke kabenje akaliwo. Iyo nsonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga. Ate bayimira mu pale ne bagamba nti ate register bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera. Na buli kati isseeko ya register twali agimanyi bwenaafaanana biometric oba manyo. Tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira. Abantu badde bakulembera otwala okujja Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira. Mumwewulira? Kusaalira buli muntu ali mu kinnya balinga nga biyenje abamwewulira. Buli muntu yeekukumye. Bitubagamba tutwala abantu mu kalulu ate waliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi guti bijja kuddamu kukola ki byatandise tubanaba na nominations. Neweebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera mwami Museveni ku mbaga ye. Tumwerekera bannaffe andi badde bamugyako obuyinza bali bukuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu kooba naakola ki. Kati ffe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze nti bavuganya. Era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo neweebuuza ani agera okumanaginga contest y'okutwala obuyinza. Wali muntu yeesimbyewo n'ayera mu lujja naye yeesimbyewo. Ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo. Yes, ebigambo ebyo Mathias Mpuuga yabyogedde n'alangirira n'okulangirira nga bwagenda okuddamu okwesimbawo ku kifo ekyo kyalimu ng'omubaka mu Paalamenti ewa Nnyendo Mukungwe newankubadde nga tajja kuwangula. Omukulu Lubowa Sabina gy'aviira eyaweebwa kadi y'ekibiina kya NUP awo n'awulira. Kakati eyo si gye njagala tugende, njagala mukwate mu vidiyo eno. Mu vidiyo mugiwe ekigalo gy'okubanga gy'okoma ogirayikinga gy'ekoma okugenda maaso n'okubanga etambula. Njagala tusomese Mathias Mpuuga ategere kye bayita protestive vote kitegeeza ki. Akugambye tawulirangako ku kigambo protestive vote era tamanyi nakye kitegeeza, era agambye waliwo eŋŋombe empya eyazze eya protestive vote mu mbeera ey'okwagala okukkakkanya n'okuvumirira. Ngenda kumuwa ekizampo omuli n'ez'abanywanyi baabwe. Omukulu oyogola bamuta Omar El Bashir ali mabega wa mitayimbwa mu ggwanga lye yali akulembera. Bannansi be yalinga afuga obubi banyiiga ne beeyiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo omuli n'ekibuga Khartoum nga bwe nabikugamba. Bw'oba ng'obadde otugoberera bino oyinza okuba ng'obadde obimanyi. Kaakati wuliriza Mathias Mpuuga ekigambo ky'atamanyi nti protestive vote kitegeeza ki era kyali kibaddeko wa. Njagala mumushe yalinga vidiyo eno esobole okuba ng'emutuukako ne bakulu banne abagezaako okulaga nti ekigambo ekyo tekiriiyo, oba oli awo n'abo abakinnyonnyola obubi nga bakinnyonnyola abantu mu ngeri etali ntuufu yakulaba nga abantu bakitegeera mu butuufu bwakyo nga bwe kiteekeddwa okubeera nga abantu bakifuna. Kakati wuliriza ekigambo protest kitegeeza kwekalakaasa. Protestive vote mu context ey'okuggyako abakulembeze bannakyemalira kye tuyita dictators mu buyinza osobola okukidefininga mu ngeri nnyingi nnyo, wabula tusobola okukiwa ekigambo ekigamba disapproval, okubeera nga bannansi bagenda kulonda mu mbeera ey'okuwakanya, bagenda kwetaba mu process ey'okulonda mu mbeera ey'okuwakanya, mu mbeera ey'okwekalakaasa, mu mbeera ey'okulwanirira eddembe activism. Era nga mulimu activism waliwo kye bayita demonstrations okwekalakaasa, waliwo voting behaviors, abantu bajja kulonda mu nkola ey'okuwakanya ebizze bibaawo. Mpuliriza bulungi nnyo ate njagala ogishe yalinge Mathias Mpuuga mutuukeko ategeere bulungi nnyo protestive vote kitegeeza ki, kyali kikozeeko wa. Wuliriza muzimu ku elements ezidefining ekigambo kino nti protestive vote mulimu kye bayita mass participation. Bannansi bangi basobola okuvayo mu bungi mu nnamba ezitabangawo ne bajja ne balonda. Ekigambo ekyo zenga okiwulira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akikutegeeza nti ku mulundi guno mulonde mu bungi nnyo, akalulu akangi si kangu kakubba, kye bayita mass participation. Nga bakugamba nti a large number of citizens
participate in the protest either directly or indirectly by voting, demonstrating and engaging in other forms of activism. Nti kuluno protest vote kyebali bategeeza aba NUP nga bakirangirira bannayuganda balina okujja ne beetaba mu kulonda kuno mu bungi. Mu Uganda mulimu a population y'eggwanga erya Uganda bateeberezebwa okuba nga tukunukkiriza obukadde 50 bw'abantu, wabula nga ku bantu abo obungi ebitundu nga 75 ku buli 100 bavubuka. Kati kizze nga kirabibwa nti akalulu kazze nga kalondebwa babadde bakugamba kyakakiiko k'ebyokulonda nga kafulumya results awangudde nga bamuwa obululu obukadde nga 6, akutte ekyokubiri bamuwa obululu obukadde nga 3 n'abalala ne bagoberera awo. Sigamye nti bye ebituufu wabula bye bateekawo ng'ekimu ku bigendererwa ebirowoozebwa okuba nti kulaga nsi nti bannayuganda ebyokulonda si be baliko, kubanga eggwanga eririmu abantu abali mu bukadde obukunukkiriza 5, obululu obulondebwa ne buba nga buli mu bukadde 10, abantu baba batono nnyo. Kati mu kibayita protest vote kwe kubakoowoola, kubanga kubakoowoola nti muveeyo mulonde mu bungi, kubanga akalulu akangi si kyangu nnyo kubeera nga kabbibwa singa waba wabaddewo attempt yonna ey'okwagala okubba akalulu. Ekyo kimu emu ku elements ezigenda okunnyonnyola Mathias Mpuuga ategeere. Mu protest vote waliwo kibayita clear demands, nti abannansi oba abalonzi badimandinga baarticulatinga bannyonnyola balaga abakulembeze ba dictators ne balaga ebimu ku bye babeetaaga ku budde obwo. Bagamba nti mu byetaago wansi wa kyebayita protest vote mubaamu kyebayita democratic system, okubeera nga baagala badimanding musobola okujja ne mudimandinga free democratic systems mu ggwanga lyammwe, nti ku mulundi guno tetwagala bwannakyemalira ne bw'onaaba gundi gwe wangudde ng'osigaddewo twagala ebintu ku mulundi guno bikyukemu. Nkulaga protest vote kiki kyetegeeza. Bannansi basobola okudimandinga ekintu kye baagala. Mpuliriza, jukira muvuddeyo mulonze mu bungi, mulaze kiki kye mwagala, mulaze saidi yammwe. Oluvannyuma lw'okulaga saidi yammwe n'okulaga biki ddala bye mulondedde era bye mwagala, mubitadde ku nninga ku basajja bali. Ate mu buli ngeri yonna wano kye bayita non-violent and violence resistance, muba mutegeeza oba muba muresistinga ebikolwa abasajja bye bazze nga bakola. Mu bino mubaamu boycotts, musobola okuboycottinga. Mubamu kye bayita strikes, musobola okwekalakaasa. Mubamu kye bayita civil disobedience, okulako okwekalakaasa. Mubamu kye bayita violent resistance, musobola n'okukwata emmundu singa biba biganye. Weewali we baakugambira article 1 eya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda nti singa onoonya engeri yonna gy'oyinza okutaasaamu ssemateeka awo n'ekkubo ery'okukwata emmundu bwe kaba nga ke kabonero obanga gwe mukisa gw'osigazizza okutaasa ssemateeka w'eggwanga lyo okkirizibwa. Kaakati nno wano General Yoweri Kaguta Museveni ye bwe yagendera mu nsiko ne banne ng'agamba nti bamubbye akalulu. Kaakati ekyo kye baakola tuyinza okukiteeka mu kategori eno nti nabo baali ku kye bayita protest vote mu budde bwabwe. Wuliriza, kaakati ku mulundi guno nkunnyonnyodde ebyo nabyo bitegedde bulungi nnyo. Waliwo kye bayita symbolic actions. Musobola okujja nga mulina slogans zammwe, people power, our power, Museveni must go, n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Mulina okujja nga mudisplayinga opposition symbols, ke kali akabonero omusajja ke yakugambye mujje ne umbrellas mu bungi, mujje nezi flag mu bungi. Musobola okujja nga mulina kyonna kye muwanise. Using social media to spread their message, musobola okweyambisa emikutu nga bw'owulira wano ku Redison TV, nga bw'ogenda okulaba abantu abangi ku Facebook, nga bwe wawulidde His Excellency bwe yabadde ekiboga yabakodde n'abagamba nti mubeere ku social media, mba mulina TikTok muteekeeko live, ensi ebeere ng'egenda maaso n'okulaba biki ebigenda mu maaso. Kakati njagala Mathias Mpuuga mumusharingide video ategeere bino nkugambye, maaso awo ngenda kukuwa akatambi ng'abamu ku bannayuganda bagezaako okumunnyonnyola, ogenda kuwulira. Naye tukyali ku nsonga ya protest vote, ogitegeere etegeeza ki? Kuba nkugambye ngenda kukuwa n'ezimu ku examples. Protest vote, ezimu ku goals oba ebigendererwa ebya protest vote mubaamu ekisookera ddala kibeera regime change, nga bakugamba nti the primary goal is to remove the dictator from power and establish a more democratic government. Wansi wa protest vote tutegeeza Mathias Mpuuga ne banne abatamanyi kiki kye kitegeeza era abagamba nti tebakiwulirangako. Ekigendererwa ekisooka kya kukyusa bukulembeze, okuggyawo abafuzi abamusibira mu bbwa n'okuteekawo enfuga eya ssemateeka. Ekyo kye kimu ku bigendererwa ebya protest vote ebisooka. Ekigendererwa ekyokubiri kye bayita accountability, nti bannayuganda oba bannansi basobola okudimandinga accountability ku bikolwa bya dictator.
ebyo byazzaako muri human rights abuses mubadde nga muwulira bannankyukakyuka naddala mu kibiina kya NUP nga bakugamba nti waliwo abantu abaabula nga baabuzibwawo nga nawe twogerera tebamanyiddwako mayitire. Kakati wano mu kye bayita protest vote musobola okujja mu bungi ne mugamba leka tulonde nnyo abasajja tubawangule nnyo naye nga bwe mubadimandinga abantu baffe abaabulwa, abantu baffe abaafa, abantu baffe abali mu makomera twagala babeere nga bayimbulwa. Bino nabyo bisobola okujjira mu categories ez'enjawulo mu kye bayita protest vote. Ekimu ku bigendererwa ebirala kye free and fair elections. Abalonzi oba bannansi badimandinga bakoowoola babalaajanira kye bayita free and fair elections okusobola okwensuwalinga kye bayita legitimate transfer of power, okukyusa obuyinza mu nkola ey'emirembe. Ebigambo bino byonna ozze ng'obiwulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ng'akugamba nti Museveni bw'ohanding over obuyinza mu mirembe tujja kuprotekitinga, naye ate bw'ogaana ne tukukwata jeeke ekyamazima bijja kuggwa bubi. Kakati kino nakyo kimu ku principles eziri wansi ewa protest vote. Mathias Mpuuga abadde tamanyi protest vote kiki kye kitegeeza. Kakati njagala kutegeeza okyali ku mukutu gwa Red Zone TV, njagala kuwa Mathias Mpuuga ezimu ku examples ebimu ku byokulabirako byayinza okuba nga abadde tamanyi. Nkugambye waliwo kye bayita Arab Spring mu mwaka gwa 2011 omuyaga gw'abannansi abali beekalakaasa gwatandikira Tunisia ne kugenda mu Egypt ne kugenda e Libya era bonna ba dictators abaaliko paka mu ggwanga lya Yemeni ewali Ali Abdallah Saleh. Omusajja oyo yali atandise okukwata mutabani we eyali amanyiddwa nga Ahmed Saleh okubeera nga amuteekateeka abeere nga amuddira mu bigere, kyokka nga ye yali yakafuga emyaka egikunukkiriza mu 30. Kakati ate ateekateeka mutabani we naye addemu abakwatemu. Bannansi ne bagamba nedda ssebo tetugenda kukikkiriza. Ogwo omuyaga ogwayera amawanga ga Arab Spring ne gujja ne gwekoonako ne mu ggwanga erya Sudaani ey'omumambuka mu kibuga Khartoum. Omukulu oyo gwolaba yali dikiteeta, yali musajja wa maanyi nnyo, yali tagambwako nga n'abamu ku bannansi baatuuka ne ku extent egamba nti ono taliva na mbuyinza. Wabula bannansi baayika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga lya Sudan naddala mu kibuga Khartoum n'ebibuga ebirala, baasindiikiriza ne bawaliriza, amagye ne gatuuka okuwalirizibwa ne gawamba Omar el Bashir, naye ng'ono ebyamuviirako obuzibu ebirala byali bingi nnyo. Nja bikwennyonnyola naye yo si ensonga etuleese. Waliwo ebyokulabirako ebiri mu anti-apartheid movement mu ggwanga lya South Africa. Bannansi beeyambisa kye bayita protests okwekalakaasa, boycotts okuzira ne kye bayita armed resistance, baakwata n'emmundu nga bagezaako okugoba abasajja bali abazungu abaali babafuga obubi. Color revolutions mu bitundu bya Eastern Europe, kye bayita former Soviet Union, eggwanga kati wali liri lya Russia. Bannansi mu mawanga ag'enjawulo, jjukira waliwo amawanga agagyekutulako, eyo topic ndala nagibawa nzize ngambi bawa. Bannansi bagendanga mu maaso n'okwekalakaasa nga bakozesa kala ez'enjawulo, zaayogera nnyo era zannyonnyola bingi nnyo ebintu Mathias Mpuuga ne banne bye batamanyi era bye bategeeza nti babiwulirangako. Kakati njagala kukutegeeza eno gye bayita Red Zone TV, wuliriza bulungi nnyo. Njagala kuwa ebyokulabirako by'omanyi nebyo badde tomanyi obitegeere bulungi. Protest vote kitegeeza ki? Nga sinaba kubanga nkwongerayo, kkiriza nsooke nkujjukize ku muganda wange amanyiddwa nga Haji Kasujja, ono nga musomi wa dduwa, akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikusumbuwa, oyagala kutereeza mpewo zo, oyagala kubeera nga ate osomolola ku mikisa, oyagala genda beri wa ggwanga ebintu tebitambula, akugamba nti munoonyeeko ennamba eri 0753 85 64 0753856464. akugamba nti osobola omukubira direct, osobola okugenda ku WhatsApp n'omusangayo, ate osobola n'okugenda ewuwe physically, asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Jjinja. Ensonga bwe zityo ne muba nga muzikuwasaganya. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Muzimu ku examples z'engendo okuwa, kuliko omukulu amanyiddwa nga Hussein Mbaraka. Ono yakulembera eggwanga lya Egypt era yali musajja wa maanyi nnyo, yali mukulembeze musibira mu bbwa. Hussein Mbaraka bannansi baatuuka n'okulowooza nga bwe nkugambye nti ono omusajja teri muntu yenna ali mujja mu buyinza. Hussein Mbaraka yali yateekawo embeera mu ggwanga lya Egypt nga ennamba y'abantu abasinga obungi ng'ebyokulonda baabivaako, tebakyagala kugenda kubyetabamu, wabula mu muyaga guli gw'enkambe gwa Arab Spring gwaleetera bannansi okutuuka okwekkiririzaamu. Baatandika n'ekigambo protest vote. Mathias Mpuuga mu mugambe bw'aba teyakiwulirako agenda anoonyereze mu kwekalakaasa okwali mu ggwanga erya Egypt nga bagoba omukulu amanyiddwa nga Muhammad Hussein El Said Mubarak. Ono baamugoba mu mwaka gwa 2011 kyokka nga yatandika okufuga eggwanga lya Egypt mu kaseera tekaali kanene nnyo. Ono yava ku buyinza oluvannyuma lwa bannansi okugenda maaso n'okwekalakaasa. Yaliko prime minister,
yaliko vice president era nga amyuka omukulu amanyidwa nga Omar Suleimani. Omukulu ono n'agenda maaso n'afuuka president. Era njagala okutegeeza nti y'omu ku bantu abafeesinga oba abasooka okuzalawa kye bayita protestive vote, wabula oluvannyuma lw'okutegeera amaanyi gaakyo omukulu ono njagala okutegeeza yatandika okukifiiringa, era njagala okutegeeza nti Hussein Mubaraka ne bwetwogerera akyakirojja. Kakati nno onaawulira ekigambo protestive vote kyatandikira sayidi eyo. Bwe twavaako Egypt nga namungi w'omuntu ayise mu nkungudo z'ekibuga Cairo, kakati nno owulira sikunyumireza bulungi story, Mathias Mpuuga ayinza obutakitegeera. Bannansi baali baazira okulonda mu ggwanga lya Egypt, baali baboycotting ebintu ebisinga obungi mu ggwanga lya Egypt, nga n'okulonda kwennyini tebakuyinaamu ssuubi olw'amaanyi Hussein Mubaraka ge yali ayina n'embeera ze baali bataddewo ne banne be yali azaddira mu bigere. Wabula mu mwaka gwa 2011 oluvannyuma lwa bannansi okutandika okuba nga beekyaye tebamanyi na kiddako, bangi baawaliriza eyo story nagibawa sijja kugiddamu wabula ngezaako okulaga, baawalirizibwa okutandika okugenda okulonda mu bungi, wabula okulonda bwe kwavaamu ebyavaamu abamu ne waliwo n'abeeyokya, abantu ne bayiika ku nguudo ne batandika okulaga obutali matifu ate nga bavumu ekintu ekyali tekibeerangawo mu byafaayo by'eggwanga erya Egypt okwekalakasa. Namungi w'omuntu n'ayiika ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Cairo, ebibuga nga Alexandria n'ebibuga ebirala gye byaggweera nga Hussein Mubaraka adduse eggwanga lya Egypt ne litandika okulaba ku nkyukakyuka ne weetwogerera olunaku olwaleero. Kakati bwe tuvaako mu ggwanga lya Egypt, ekizampo gye nnyinza okuwa endala, Omar Hassan Ahmad al-Bashir ono yakulembera eggwanga lya Sudan yaggyibwa mu buyinza mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma kye bayita protestive vote eyamala emyezi nga bannansi bali ku nguudo z'ekibuga ekikulu Khartoum n'ebibuga ebirala balaga obutali bumativu eri musajja mukulu amanyiddwa nga Omar al-Bashir, naye nga bino byonna byatandika ne kye bayita protestive vote. Omar al-Bashir wetwogera nga ali mabega wa mitayimbwa, omusajja ono mukaddemukko yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January 1944. Yali musajja munnamagye mu magye g'eggwanga erya Sudan era yakulembera eggwanga lya Sudan okuva mu mwaka gwa 1989 1989. Omusajja ono oluvannyuma lw'okufuuka president mu ggwanga erya Sudan kigambibwa nti yali musajja musibira mu bbwa era yateeka bannansi mu mbeera ey'okutya n'abateekamu embeera ebalowoozesa nti ono taliva ku buyinza, tewali muntu yenna alijja alikwata ggwanga lya Sudan nti bw'alivawo eggwanga lijja kuba lisaanyeewo. Era ng'ezimu ku mbeera ezaateekebwawo ezasinga okutiisa bannansi mu ggwanga erya Sudan eri omusajja ono kwe kubeera nti yali munnamagye era we yabeerera ku ddala lya brigadier mu mwaka gwa 1989 yajja na kuwamba obuyinza, yawamba buwambe ng'akulembedde akabinja ne bakola kye bayita military coup, ne bawamba obuyinza ne bawamba omusajja yaliko eyali yalondebwa abantu, oyo nga yali prime minister amanyiddwa nga Sadiq al-Mahdi. Ono Omar al-Bashir yali ku ddala lya brigadier general n'akulemberamu amagye g'eggwanga erya Sudan ne bawamba Sadiq al-Mahdi eyali prime minister nga yalondebwa abantu ba bulijjo era nga yali democratically elected leader ow'eggwanga erya Sudan. Omukulu ono n'amuwamba, wabula oluvannyuma lw'okuwamba naddirira omukulu ono nga bwe nkugambye. Omar al-Bashir yatandika okukola ebintu nga taliiko muntu yenna bw'atya, talinamu kuba ku mukono, bannansi ne batuuka okulowooza nti ekyamazima ono omusajja teri muntu agenda kumujja mu buyinza. Wabula mu mwaka gwa 2019 bannansi beekyawa nga tebalina kiddako ne bagamba ekyamazima bwe kuba kufa mukkirize tugende tufiire ku nguudo z'ekibuga Khartoum, mukkirize tugende tufiire ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga lyaffe erya Sudaani. Era njagala okutegeeza okwekalakaasa okwo kwawaliriza ab'amagye okudda ku sayidi y'abantu era okukkakkana nga Omar al-Bashir baali bamaze okuba nga bamuwunzika, ab'amagye ne bamuwamba, naye olw'okuba mu ggwanga lya Sudaani baali bakuliyeetingamu obubinja obuwerera ddala kyawaliriza abantu bano okubeera nga ate nabo batandika okulwanira obuyinza, ekyaviirako eggwanga lya Sudaani ne wetwogerera okubeera nga terinnatereera nakati bakyali mugenda maaso n'okulwanagana, wabula nga byonna byava ku mukulu ono amanyiddwa nga Omar al-Bashir, naye nga ne wetwogerera ali mabega wa mwitayimbwa. Kooti y'ensi yonna emusaba eyagala kubeera ng'emuwozesa, wabula gavumenti y'eggwanga erya Sudaani bagamba katulindeko okumubawa nga bwe tukyetereeza. Ekizampa endala gye nnyinza okuba nga nkuwa, Mathias Mpuuga mugimuweereze, waliwo omukulembeze ono naye yali w'amaanyi nnyo, yali musibira mu bbwa, yali tagambwako era ng'atiibwa, bamuyita Todor Hristov Zivkov, yali akulembera eggwanga lya Bulgaria n'ekibiina ekimanyiddwa nga Bulgarian kibiina nja kikugamba bakita People's Republic of Bulgaria PRB. Yakulembera wakati w'omwaka gwa 1954
paka 1989 eri Omar el-Bashir bali bamujja mu buyinza nga nono Todoro Zivukov nga naye bamugoba mu buyinza naye nga naye kwali kwekalakasa ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga lya Bulgaria. Ekigambo kyatandika protest vote. Omukulembeze ono Zivukov nga alinga alaga nti ye tayagala kumanya era n'atuuka n'okukola statement n'agamba tewali munnansi asobola kunkangakanga obuyinza bwange tewali muntu yenna asobola kunkangakanga buyinza bwange nja kukola kyonna ekisoboka. Wabula ng'abantu ba bulijjo oluvannyuma lw'okwekyanga baamujja mu buyinza mu mwaka nkugambye gwali gwa 1989 era wayita emyaka 10 omusajja ono n'afa ku myaka gye 86 nga yafiira mu kibuga ekimanyiddwa nga Sofia nga kye kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo erya Bulgaria. Era ono yaleka abaana naye ng'embeera gye yali yateeka ku bannansi baatuuka ekiseera ne bakoowa ne bagamba ekyamazima tetugenda kukkiriza. Protest vote kyalabikira mu ggwanga erya East Germany. Gwajjukira kye bayita East Germany bw'obanga obadde ng'ogoberera kakasanga kyenjogerako okijjukira bulungi nnyo. Bino ebintu nzize ŋŋambi bawa. Omukulu amanyiddwa nga Erich Honecker yali akulembera eggwanga lya East Germany era nga bamujja mu buyinza mu mwaka gwa 1989 oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwetooloola eggwanga lya Germany erya East. Jjukira nga wakyaliwo kye bayita Berlin Wall era oluvannyuma lw'okujjako omusajja ono kye kimu ku ebyo ebyaviirako Berlin Wall ekisenge ekyo ekyali kyazimbibwa okubeera nti mu ggwanga lya Germany kiryawulamu East Germany ne West Germany. Kakati ono y'omu ku basajja abaaviirako ekisenge ekyo Berlin Wall okubeera ng'esaanawo kubanga bannansi baaswipinga eggwanga lya East Germany lyonna mwaka gwa 1989 ne bajjako nakyemalira ekyali tekikkirizika ky'omusajja yali asobola n'okuva mu buyinza. Waaliwo n'abaali basobola okumweŋŋanga wabula olw'okuba abantu baatandika n'ekigambo protest vote ekyo ne kibaawo. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Park Chung-hee yali akulembera eggwanga lya South Korea. Ono baamu-assassinatinga mu mwaka gwa 1979 oluvannyuma lw'emyaka egye yali amaze ng'akulembera eggwanga erya South Korea ku mukono ogw'ekyuma. Era yali kigambibwa nti increasing authoritarianism kyaleetera bannansi mu ggwanga erya South Korea okuyika ku nguudo z'ekibuga Seoul n'ebibuga ebirala ebisangibwa mu ggwanga eryo ne bagenda maaso n'okwekalakaasa nga bawakanya dikiteeta oyo. Era obugambo protest vote kyaleetera omukulu okubeera nga teyaddamu kulaba ku njuba mu ggwanga erya South Korea n'abamu ku baamagye ne bawalirizibwa okubeera nga bamu-assassinatinga bw'atyo n'ava ne mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga yali tagambwako, yali musajja musibira mu bbwa, yali munnamagye ali taafu. Omukulu amanyiddwa nga Slobodan Milosevic eyali akulembera eggwanga erya Serbia oba Yugoslavia baamujja mu buyinza mu mwaka gwa 2000 oluvannyuma lwa nnamungi w'omuntu okuyika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo nga balaga obutali bumativu eri omusajja ono nkakasa nga bazze bagoberera. Slobodan Milosevic nkakasa muzze mu muwulire eggwanga lya Yugoslavia baamujja mu buyinza obw'eggwanga eryo naye nga kyatandikanga protest vote nga bakyogera bwogezi. Mu ggwanga erya Indonesia waliwo omukulu yali ayitibwa Suharto. Ono baamuforcinga okulekulira entebe mu mwaka gwa 1998. Mujjukira Besigye nga yakava mu NRM yakava mu magye alangirira nga bwagenda okwesimbawo mu kalulu ka 2001. Ebiseera ebyo fe abamu tetwaliwo naye ebyafaayo byogera. Twaliwo naye nga tuli bato naye ebyafaayo byogera. Dr. Kizza Besigye yali alangirira nga ne mu ggwanga lino waliwo embeera mu Indonesia eyali etandise okuba nga egenda mu maaso okwekalakaasa mu bibuga ebyenjawulo. Mu bibuga Jakarta n'ebibuga ebirala abantu nga bayise ku nguudo nga bambalidde dikiteta Suharto eyali tagambwako ng'atiika nga n'abamu ku baminisita batya n'okubako ekigambo kye boogera kubanga baali bakimanyi omusajja tasalwa talabibwa mu kamwa. Omusajja yali musibira mu bbwanga bw'okiwulira wabula obugambo protest vote kyamujja mu buyinza. Gafar Nimeire yali akulembera eggwanga lya Sudan mu mwaka gwa 1985 era naye yaggyibwa mu buyinza. Mengistu Haile Mariam eyali akulembera eggwanga lya Ethiopia ono yadduka ne mu ggwanga mu mwaka gwa 1991 mujjukira ebiseera Soviet Union ng'egwa ng'esaanawo amawanga nga geekutula ku Russia geetongola gafuna obwetwaze mu ggwanga lya Ethiopia. Ate mu kaseera ke kamu waagwayo nabe mu kibuga Addis Ababa waayita ebbanga ng'abantu beekalakaasa nga waliwo kye bayita armed resistance. Abamu ku bo baawalirizibwa n'okukwata emmundu ne basigala ku nguudo nga bagamba kakati sawa ya kufana musajja eyali akulembera eggwanga erya Ethiopia. Ekigambo protest vote ekyo kizze kirabwako examples ennyingi nnyo era tujja tubeere nga tuzikuwa. Kakati njagala kuwa bigambo ebya muganda nga yeekolera ate naye ayina ensonga gy'abadde aweereza omukulu Mathias Mpuuga eyavuddeyo n'akutegeeza tawuliranga ku kigambo protest vote tamanyi kye kitegeeza. Yagamba nti yakoma kukiwulira mu muzannyi gwa mupiira
muzannyo gwa mupiira ewasigadde tamanyi na kye kitegeeza. Nze nkuwadde kye kitegeeza, nkuwadde example zoyinza okulabirako era nkuwadde n'ezimu ku nsonga lwaki oba oli awo bannakibiina ekya National Unity Platform baatuuma okulonda kuno kye bayita protest vote. Ensonga gy'ogenda okugenda maaso n'okubanga otegeera era njagala owulire bulungi nnyo ebigambo byayeekolera. Alina message wano gye njagala owulire nange kanzije mbeere nga nkwongerayo. Yalibadde yatandikirawo 2021 wa wagenda okuliteeka we baali bajje 2021 mu kaseera kano oba wa wabadde agenda okuliteeka we litasobola kugenda mu kiseera kiri. Mathias Mpuuga Nsamba ekisanja ekisooka ekya paalamenti eno ng'oliroopo emyaka 2 n'ekitundu wayina obudde obukumala kubanga okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda si kuwaayo change oba si kuwandiikira bbaluwa gundi nti olumbe lwa gundi lutuuse. Kitwala obudde okuga-arranginga, okugategeeza paalamenti, okugakubaganyako ebirowoozo, okugaleetera abalonzi, okugadisikaasingako n'okugazza mu paalamenti gayisibwe tukkirize nti okuva ogwokutaano we wayagala okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga nominations za mwezi gwa 9 twali tetuyina budde okujjako nga naawe ennongoosereza ezo wali ozireese kwejjako oba wali ozireese kufuna nsonga ey'okwejjako oba ey'okutuvuma buli budde nti nali ngenda kutereeza ebintu naye abo baagaana. Mathias Mpuuga Nsamba toyina gw'ogenda kukakasa nti wali oyagala okutereeza amateeka g'ebyokulonda nga wayina obudde kuva 2021 okulonda ekibanga nti bambikide mangu byamangu wabula bwe tuva mu kulonda kuno tuba tweteekerateekera okulonda okuddako kubanga tuba tukimanyi nti gye kuli. Emivuyo egyo gye walaba mu kulonda kwa 2021 amateeka waali galeese ng'okyaliko obusungu. Amateeka waali galeese ng'okyajjukira ebyabaddewo naye oleeta etteeka mu kaseera ng'ate gw'olireetedde yakakuwa obukadde 5. Oleeta etteeka mu kaseera nga gw'olireetedde yakakulemeza ku bwakamisona. Nedda singa wali wakutuyamba nga bannayuganda okutereeza amateeka g'ebyokulonda ekyo kyekimu ku bye waalisookeddeko. Bati mu gaapu ya myezi 3 oba 4 tewali nnongoosereza gy'oba ogenda kukola kubanga ekintu kyonna ekigenda okuyingira mu mateeka oba ssemateeka toyinza kukireeta nga wandiikira mukoddomi wa kabaluwa, toyinza kukireeta nga wandiikira gavumenti wa kabaluwa. Singa ddala wali okireeta ku lwa bulungi bwaffe walibadde wakireeta dda kuba ebyago 2021 bw'obijjukira mu gwokutaano oba ne kyonoonya oli kikere. Lwaki tewabireeta ng'okyalina amaanyi? Walina obudde, walina amaanyi nga leader of opposition, walina ne numbers eziyinza okukusekendinga ne n'ogamba ndireese mu gwakutaano lyanjibwe lisikasingibweko lizibwe mu balonzi liyisibwe. Mu tteeka eryo okulireeta singa ddala wali oleese etteeka eyo waalisoosa ate kuyimiriza kulonda. Eryo etteeka lyali liyitawo ng'osoose kuleeta tteeka liyimiriza kukola ki? Kulonda. Naye okulonda nga kukyali kwa 2026 mu gwokutaano toyinza kuleetera mu tteeka likyusa amateeka ga byakulonda okujjako nga weenoonyeza bibyo. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba senga omuntu akubuuza ekikuyombya oyinza kumuddamu nti ki? Ng'oggyeko ettamiiro ly'obusungu. Senga omuntu akubuuza ekikuyombya mu kaseera kano oyinza kumuddamu nti ki? Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira. Ow'omulalu bw'omuzirira lwe luno olugero lw'Abaganda lwe bagamba nti bakinaanisa akyagala. Ate olaba tayagala kukuwa ng'olina okuweebwa. Ate bw'onaazira onaaba tomwanguyiriza ku mbeera. Mathias Mpuuga Nsamba okukola obuyinza oba okunoonya obuyinza tekyewukana nnyo na kunoonya ssente. Okunoonya ssente tewaliwo akugamba nti lwe nakeera okuzinoonya lwe nazifuna. Abantu banoonya ssente nga tayawe yazigaganisiza kuzisana naye ng'ate buli lunaku akeeya kubanga katala ery'okuzinoonya. Era toyinza kwebaka bwebasinoga Mukama asooka akyuseemu ku mateeka g'okunoonya ssente nga bw'atyava mukyala nsooka okufuna. Nga lwaki gwe nasinga okusoma nsinga okufuna. Nga lwaki gwe nsinga emyaka nsinga okufuna. Nze sigenda kuddamu kukola nziza okukola paka nga Mukama akyusizza engeri gy'agalamu ki
gyagalamu ssente gwe kola obuvunaanyizibwa bwo bwakunoonya oba mukama bwakugaba tewali mupigwamu maanyi nti olw'okuba noonyeza ssente zimubuze lwaki ffe tuggwemu amaanyi olw'okuba tunoonyeza obuyinza butubuze wakati mu kunoonya obuyinza nga bukubuza akaseera k'okunoonya obuyinza osobola okwongeramu ebibyo ebikuwa obuyinza ng'okunoonya obuyinza it's a sparking factor akalulu nga it's a sparking factor nga tugenda kusinziira businziizaawo okukoleeza kye twagala okukoleeza nabwe kityo tewabaawo akulimba era tewabaawo akulaga nti okunoonya obuyinza bwe wanoonya mu kulonda okuwedde kibeera kikyamu okunoonya ssente ze wanoonyeza eggulo leero osobola okuzifuna toyinza kugwa maanyi ti eggulo zaabuze kanneebake omuntu ajja nakola statement nti talewulo ki kyogenda okusana mu kalulu kano kyotaasana mu kalulu ka 2021 kyokka nga tewaliiwo bitedde oba bikyusiddwa gw'olowooza nti wenkerera okugenda okunoonya ssente wezambulidde eggulo bibe bikyuse oba amateeka agabe gakyusiddwa nti leero bwe ŋŋenda nsobola okufuna ssente naye nsigala nnoonya kubanga ogwange gwakola ki gwakunoonya Museveni tetuyinza muzirira ggwanga lino Museveni tetuyinza musuulira ggwanga lino kubanga tubeera nga abanafuye golowooza tukuba tukole ki golowooza tusiba tukole ki era okuzira kwaffe mu kiseera kino kibeera kiyambyani baba tuli bagamba nti twagezaako oba twanyiiga ne tubidduka omusajja ow'obuvunaanyizibwa takolwangako kunoonya abaana b'ekyakulya era abaana b'osobola okubagamba nti ekyokulya kibuze nga wakedde kukinoonya ne toyinza kwebaka mu buliri ne weezinga noga abaana bange ekyokulya kimbuze agenda kukulabanga taata omubuyabuya then the next generation tubigambe nti ki era tugirage ki mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira mukulu Mathias Mpuuga Nsamba teriyo budde bwa kufuna ssente wesiganga onoonya kitaawo nzabugiza olowooza yafiira myaka emeka naye omanyi emyaka gye yanoonyeza ssente gwonyuma obuyinza bwe naakanoonya omulundi gumu naye nga gwali mu kunvuma mwakabunoonya emirundi mingi kati amagezi amangi ennyago g'olina gakutuma kugenda n'ambabazi ono yamumanyi banange ono yamanyi Museveni agenda kumutwala era agenda kumutujjira aba embabazi ali luddawa leero olwaleero Museveni mukyala Mbabazi Jacqueline si omu ku baavuganyizza okukiikira abakadde mwetondedde eggwanga mwalitegeezaako nti ku Mbabazi mwaliguza bisejja buli kulonda okuggwa abakulu abo baba n'ensonga ku kyeki yabalemesezza okutwala obuyinza ensonga ezo zirigwayo ddi eggwanga mwalyetondera ku mukyala ku Mbabazi eggwanga mwalyetondera ku Mbabazi mukyala Mbabazi mu kaseera kano ali luddawo era mutukakasa tutya nti mmwe bantu batufu nti ogwammwe si gwa kututomezanga lwaki kanva enkoto nga gwe byokya biyidde era lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda Mpuuga mu kiseera kino singa tubadde tukyali ku bumu obadde osooka okwogera ebigambo ebyo omanyi omuntu bw'akubuuzanga ku muntu gw'otakolagana naye ku kyonna ky'oba ogenda okwogera osookanga kwebuuza nti singa tubadde tukyakolagana mbadde nsobola okukyogera. The question is Mathias Mpuuga Nsamba ebyo byoyogera singa tubadde tukyali wamu obadde osobola okubyogera era ebyo byoyogera bifuuka bitya ebibi gye tuli ne bitafuuka bibi eri Museveni bikuleeta bitya obusungu ovume ffe n'otavuma Museveni tugenda mu kalulu ng'ennongoosereza tezikyusiddwa bwe wali ojja mu 2021 mmeka ezaali ziteredde bwe mwali muleeta Mbabazi mmeka ezaali ziteredde Mathias Mpuuga Nsamba kola ky'oteekeddwa okukola ng'omuntu wa abaana ensonga waakiri ti nze ogwange nagukola naye mu kaseera kano weefudde koko mu kusika abaagala okwambuka mu kussa abaagala okununula bannayuganda kyokka ate oyagala okukozesa amagezi mangi nga weefudde omugezi ennyo mu nnambikayo oli muteesa mulungi mu bantu oli muteesa mulungi mu bantu naye abatategeera kubanga singa babaddemu n'amagezi baali kubuuzizza okuva 2021 tewamanya liwali okulonda kwa 2026 tewamanya ebitusuuzizza wano tulina okutuukawo nga bikyuse era lwaki ggwe Nuupu wagirumirirwa omaze kuvaamu okugireetera amateeka agagiyamba okuwangula lwaki tewagirumirwa ng'otagirimu ate oli top leader deputy president Uganda honorable member of parliament
On top of that, right honorable member of parliament Lop tiwakozesa budde obwo. Omufuba amaze okumuzinga bagenda muzika tibamuziika mu ssanda zange. Omufuba amaze okumutwala bagenda mumuziika tibanya mumuziika mu ssanda zange. Kakati kambuze ekibuuzo tuzira mu kiseera kino kiyambani. Singa tuba tuzize ataluka omulundi guno bwe bwoba olaba kiyambani. Museveni asimba bantu bona bitolola agulanya basiba. Lwaki abasa abasinga ayagala tubikoowe, ayagala tubyetamuwe. Ebiseera ebisinga omuntu talina kumuwa kyayagala. Omuntu wakukola ebintu sooka opime direction kima kuvuga akulaza akutwala. Ekizibu tebadduka kidduke, ekizibu bakyeŋŋanga. Era kyovola bajja Mulindo omanyi bajjadda wange Mulindo ajja era nze ntera ne mbatunuulira nga mwewaanaffe abaana bavami senga nkubalira gwe Mulindo ajjajja wange. Naye Mulindo bwe yagamba nti agenda kutwala omupiira oba timu TZ n'omugana nedda muzeeyi jjajja w'abaana ebizibu tebabidduka, ebizibu babyeŋŋanga. Ekizibu bw'okidduka kibeera kikuwangudde gwe okutwala obutwazi ttiimu TZ oba owadde bakubini kubanga kyeyali ayagala gwoveewo mweŋŋange ng'oli awo. Kakani mukulu Mathias Mpuuga ebizibu tebabidduka, ebizibu babyeŋŋanga. Ate era ekigambo demonstration kyawukana nnyo n'ekigambo absent lwakuba mwagala obisinga omukozi asigadde wakano kakulira absent. Wabula ayagala okulaga obutali bumativu bwo ojja ku geeti ya mulimu n'olagira awo obutali buki bumativu bwo nti bazze naye tebaakoze kye bayita demonstration. Kye bayita demonstration si bino ebitega byo byolimu. Twabadde tetulina kwetaba mukulonda omwana atakoze bibuuzo tabanja alipooti. Era tulabangako ayana kumenya bizatiza z'omusamuzakomyewo nga teyatuula. So omuntu yenna olina kubanja gye wawola. Singa tetwetaba mu kalulu ka 2021 twalibadde ne authority gandi Museveni yabba akalulu. Twalibadde n'amaanyi agagamba nti tuviire. So ebisinga kola kyotedde okukola obuuso ofune ensonga. Bwe tutakwetaba Museveni n'agenda yeka. Museveni ne yeka. Ni bwana okwerangirira ffe tuba tubanja ki? Singa amala okwerangirira wakati mu kwerangirira natta abantu tuba tubanja ki? Osobola okubanja gy'otaawola. Osobola okubanja gy'otaawola oba okugenda okukungula gy'otaasiga. Leka kwefuula atugatta buwaya ate nga weegatta buwaya. Nkugambye Mathias Mpuuga Nsamba entalo z'olwana ez'obuntu ng'ozirwanira mu ddiba ly'eggwanga zigenda kukufuula omulalo. Owunnunenge Mpuuga malungu bwewunnuuna ng'edda mu ddungu. Otambule ng'abantu we bakulaba obula kuba mayinja. Mpuuga otandise okufuuka omulalu. Otandise okufuuka omujjobozi era omuyombi. Kubanga n'omuntu ajja kwebuza naye n'agamba nti opposition lwakuba be mubaamu tebalya. Be babaliira ku mikolo okukkuta tebalya. Bujja ne mubayisaamu awo waliwo eyaga nti tugenda muwalagi tusotegeera ebizibu by'abantu be muwangaaliramu abo abatono nnyo timusobola okuboogeza ebyekizibu. Naye buli bantu abategeera babadde bakuza kubanya kugamba otandise oggwa eddalu. Otandise okutabuka. Otandise okuvaako atakwangwire. Kugenda kuyambula ne ku emmotoka z'abantu. Amayinja. Ntagabi n'abano abakulunga olugezigezi kabali ate nga gw'okyogeredde mu lugezigezi. Ekyokulunga oluki? Lugezigezi. N'olaba no manufacturing opposition. Nga tonti mukasukidde wakasukira Bobi Wine ebitaano Museveni mukasukira ebibiri. Wakasukira Bobi Wine ebitaano Museveni mukasukira ebibiri. Bobi Wine bw'aba kizibu. Kyeza ekizibu kyonna ekisinga okutunyiiza kyasibuka kwani? Ku Museveni. Ekizibu ekyasibukako obuzibu buno obutono. Lwaki kyo toyagala kukijjanja amanyi n'obudde? Obimalidde ku ndwadde. Naye ate okutunulira ku yete endwadde tagako ki? Kutunula olekera okulunga olugezigezi. Era lekera awo okwefuula omutegeevu. Baganda bange ne bannyinaze bano balina ekintu kye bali mu kubasigamu. Tebaagala mulonde. Ate nga Museveni alina bbaasi zayingiza ez'abalonzi. Museveni ayagala okuwangulako kalulu akalaali. Nabagamba nti singa oba okwana omukazi naye ng'oteekamu nnyo ssente okumufunako
Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku